الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muganda wange omukkiriza, mwannyinaze omukkiriza, wali otutte obuvunaanyizibwa, wali obadde kaawo n'olowooza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omutima? Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omutima gw'olina? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقام القلب إنما خلق omutima gw'omuntu oba omwoyo gw'omuntu ekyamazima gwatondebwa li ajili hubbi llahi ta'ala, lwa nsonga yakwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Omutima gwatondebwa kubeera nga gubeera mwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Gumwawula yekka yekka yateekeddwa okubeera nga asinzibwa. Gumwawula yekka yekka nga ye mulezi w'ebitonde byonna. Gumwawula nga yekka yalina ebitendo ebijjuvu ebitali mu bukendeevu. Ebigambo ebyo ojja bisiŋŋaana mu kitabo ekiyitibwa Fatawa ekya Ibn Taymiya mujallado gw'ekkumi peegi 134. Fahafiz ala qalbik, kuuma nnyo omutima gwo. Lianna alqalba wi'a, kubanga omutima gulinga ensawo. Idha mtala, bwejjuzibwamu kyejjuzibwamu kyonna, lam yabqa lishay'i al-akhar mahal. Bwemala okujjulamu ky'ogijjuzaamu, ate ekirala kisifunawo kafo konna we kigenda. Singa ensawo ogijjuzaamu ebijanjaalo nejjula ebijanjaalo nga ya kiro 100, kasooli ekiro 100 kiba tekikyagenda mu nsawo eyo, ate oyina kufuna nsawo ndala. Nabwekyo omutima bw'ogujjuzaamu ky'ogujjuzaamu kyekijjulamu, ekirala kyoyagala okuteekamu kiyinza obutafuna we kigenda. Nakati faidha mtalaa bihubbi dunya, omutima, ensawo y'omutima wejjula okwagala ensi, wanshagala an hubbillah, omutima ogwo ne guva ne gulagajjalira oba ne guva ku kwagala Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, sara al insanu laysa lahu ham, omuntu afuuka nga takyayina kimuwansawansa kimuzza eri Allah, illa al-kasib, okujjako okukola, okubeera nti anoonya edduniya, kunookolera edduniya, naaba nga ebirowoozo ebyo byonna biri ku dduniya, neyeesamba ebyo byonna ebimufuula omwagalo eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo manya muganda wange, ensonga enkulu eyatondesa omwoyo gwo, ensonga enkulu eyatondesa omutima gwo, mahabbatillah, kwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo n'ebyo ebirala ojja bitwongedde ebigambo bya Sheikh al-Islam ibn Taymiya, ebigambo bya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, ojja bisiŋŋaana mu kitabo Fathu dhil jalal wal ikram omujallado ogw'omwenda peegi 366. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba emitima gyaffe agifuule egimwagala, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyaffe agijjuze ebyo byonna ebinaatuviirako okubeera abaagalwa gyali subhanahu wa ta'ala. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nar masirana. Hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.